genda ku beach side na abantu balengera bagati mugere mubeere omusibe bannanga abantu bafunye stress muguno omwaka stress ziringa stress gwe ofunye kasente ko genda ko gyogenda weyagaleko genda funako gyotuula osaleko wete wete nebyo kikabi kuviire aba ekika batambula nebanga balimazeeko emirembe genda ko ogenze wona wonna bawogende kiwatu genda ku beach genda zine mpaka nga lumu kulya buki kulya bulamu kulya buli kunywa otegese kulagako wa nga biri mukaga tezinatuuka inze nga biri mukaga tezinatuuka kati zino ngala ndi MC owulira oba oli awo haloza mujango tukubire wana akakolo kati byembera muza na stopping adotambuza emmere no season kati emmere egenze kulingamu awo nno ndowooza mulabi ndowooza owulidde MC ndi bukola ne kati badde evuga ntuyidde wano nagira dda muka flight mood sakyankanyi Ushtegera hello MC Zambu jango tukubireko wano tulinawo birthday tulinawo baby shower tulinawo graduation wowe nabona mbuvuga wano ku Tronaz Media anga bulijjo tubagamba nti ate tuguse nate Christmas yeri kumimwa banaye tubagamba nti obulamu kintu kikulu nnyo awo nno tutandise wano ku Tronaz Media tujja kuba tutambula mpola mpola nga ndi ne munnange nga bulijjo mumutegeera ali awo kibubu kya mami wekiri awo nno ndowooza MC Zam amanya Tronaz nga bulijjo babuuza na we muli nti musiibye mutya mwasuze mutya muli mutya mugamba ki tubaagala nnyo wano ku Tronaz Media mwenna abali mu nsi z'ebweru abali mu kukomawo mu Christmas n'abo bonna abagenda mu okuddayo ewaabwe basobole okubanga ate balya Christmas mazaalibwa ga Yesu Kristo mazaalibwa ga Yesu Kristo tusobole okubanga tulabe kintu nga bwekitambula Azaamu abuuzako abalabe baffe awo nno lukoye erinnya bamsa MC Zamzam senior driver mu kutambuza emmere wano Nansana tutambuza emmere nyumba kuki ku nyumba luggi kuki ku luggi ojagala waka ojagala nabweru Yesu amala kabulengwa mbukinga Christmas eyo kiriya walla abana tebali kufumba waka MC Zamzam abajja kugifumbayo buli kimu kikole ne mu Lukwange eyo wetugenda kubeera mu Lukwange mpulirayo onogireeta mpulirayo nagireetayo nagireetayo awo nno ndowooza obadde olowooza nti mu Lukwanga ajja gamba wala awo nno ne mu Lukwanga ngireetayo awo nno tutambuza emmere mpaka ku Mujasa akola ki asembayo naye Mujasa asembayo yatya ye bana batandika obujasa abatandika obujasa batandika okubamba bayiga obwo ne badduka bayita jangu tudduke muyigo afande opoloti nkutumidde andowooza owulidde ne tugitambuza mpaka kuyisibwa ate butya bubi ate okuyisibwa bubi kutya ate bagenda kufa otambuza emmere taliko kuyisibwa bubi oba togenda kufa okitegeera tukuba ate nga tugumiza wano ku Tronaz Media olunaku lwaleero tuzze kusabula buki busabuzi tulina ebintu bingi nnyo n'amaanyi atubagamba nti wano ku Tronaz Media tukuba ate nga tugumiza awo nno atujja kubanga tutambula mpola mpola munnaaye Christmas week omuntu alina okuba musanyufu wekiri nga Yesu azaalibwa kuba balina kulya bulinze nageze nendabanga abantu kutambula kulya kuyita wano kwegolola kola byagala byonna otegeera awo tugamba nti mwenna kuva ku boda taxi bus bonna mwenna abasaabaza abantu tubeegayiridde era tubasaba nti temuvuga nniima abantu balina obuvunaanyizibwa balina ebyokukola byonna bingi naye muntu tolaba nga atudde mu taxi n'olowooza nti tiyasobodde kuvuga yiye oba tagirina
naye abamu bazirina nga yagadde kutambulako ne banne naye kyetukugamba nti abantu bavuge ng'ab'obuvunaanyizibwa beegendereze fuba nnyo okulaba nti omuntu omutuusa bulungi ate era omukomyewo ng'avudde mu nnaku nkulu era omuvuge bulungi awo nno kubanga bw'obanga omuvuze bubi n'oba yo muntu omu n'aba ng'afunye obuzibu ojja kwesanga nti gwe kennyini gw'okola loosi owa takisi takola loosi anti akola avuga takola naye ono nannyini takisi yasinga okukola loosi kubanga abantu obadde otwala babadde takisi ebadde zijjula mangu kati abantu 10 baba basaliseeko badde osuubira batwala obazze kitegeeza awo wabeerawo ekituli awo ogambye kati ka transport keyongedde okufa obufi naye nga yemukongeza n'envuga mu kikole ki naye bannaye baatugamba nti teri kwongeza takisi amafuta tebagongeza maama gendayo olabe gendayo olabe buli kimu kya bbeeyi baatugambiddeyo ne ku lediyo kati nnaku mukimanyi naffe tuli mu season bali mu season sebo nabo na season yaabwe eno season abannaye tubagamba mwenna abalabi baffe wenna we muli bw'oba ng'olaba mudereeva wano nga atwala enniima mugambeko tuli bantu totya mugambeko nti musajja ovuga nnyo ovuga mpolampola tulina abaana awo nno nze wenjagalira linki buli sayidi waliwo amasimu g'essimu enamba z'amasimu bw'oba owulira nga oyisiddwa bubi nga tusobola mugamba bw'onyiga mpolampola wano ka message nti munnange basi namba bweti atuvuga bubi ali ku simu ali ku TikTok awo nno ogenda kuwulira nga awaddako nga bamuyimiriza nga bamugamba nti omanyi gundi olumala ajja kuvuga ogira oddayo wali obitereza ebintu ebyo abo balinki ate nga balungi linki toleeta muzannyo balongoosa embeera linki baasi ako kalango nno mujja kukasasulira awo tujja kukima ssente naye nga linki yo tozanyira mu gaapu bw'oba ng'olabye ng'oli ali mu WhatsApp gwefuna ka message bafuna gwokubira gw'omanyi nti oba mu office bagambe owaayi mu baasi wetu driver wetu ali ku WhatsApp bannange ali mu kuvuga ndiima oba gwe kyoba okola nyigako okuba ekifaananyi okiweereze supervisor addaka agiyimiriza buyimiriza nga balungi abo tebaagadde obulamu bw'abantu babwetaaga abaana bavuga takisi wano ku luguudo lw'ehoyima maama natoka n'omugamba bannaye musajja mpola mpola ate namalina okuddamu n'akuvuma nabo ate akati bwakuvuma poliisi eddako mugamba nzijaamu awo ogambye akuvuma naye mulimu abangera wogambye nti mwabeera mu motoka omwo abamu tagaanye kulinnya takisi ntalina motoka aba agirina eno kweyanga oli agamba maaso awo naye nga si walaga okitegeera olw'okukuuma safety y'obulamu bwe agamba maaso awo kanveemu akole ki alinnya endala ogera n'ogamba ye omukyala abadde alina okugamba nti akomye ng'ayongerayo kumba atidde motoka gyakola ki gyabaddemu bannange mukendeeze ku banaye abavuzi ba takisi tubeegayiridde si eno gye bayita drone yatugira eringa empewo abavuzi ba drone mwenna amalina ogamba ayita ku lususu tugambeko ne basubaru wadde babeera bavuga zaabwe mujja tukuulamu emitima abantu balina ebirwadde byabwe Subaru erina engine abaana ba Subaru simanya ani ali basonyiwa erina engine etokota eyo etokota okufa awo nno tutambula tujja kuba munnange kitalo nnyo kitalo ddala Sobi omanyi manya muntu muno mu Uganda kyebadengenda okugamba genda maaso ng'oli mu Kristu omuntu n'obwabanga yakola ebibi bitya kubanga mu buli ngeri yonna omuntu alina kusonyibwa wano ku Tonas Media tujja agamba omukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako naye nga abaana be Butambala bazibu nnyo bali mu kudimandinga mudaali ogw'obuki omudaali ogwaki ebyembi bisekerwa kyogere mbo bagamba mbo bakoze omulimu gw'amaanyi naye ffe wano tetujja kukyogera ekyo naye bo bagamba babanja omudaali omuntu nga amaze okufa yafiiridde mu Butambala eyo Sobi ajjukira yali wa mutawana mu Kampala wano nga buli omu akaaba Sobi
naye Omukama amusonyiwe ebyo ne byamukusobako. Tetulina kye tuyinza kwongerako ekyamaanyi naye otunuulira nti abaana waliwo omwana yavudde n'agamba nti bandiyimiriddeko n'abalagako n'abakuba ebikonde oba abaddemu ne babokisa ne lwa tayikonde tayiku bamubuuza mu interview emu nga bamubuuza emmundu obadde ozijjawa yagamba ye Sobi yagamba nti nze emmundu si kizibu kwe nkufunako ofukunyi mukwano ng'emmundu tutambula ng'emmundu ogifunye nga ngira nga ngamba kiki leeta ng'agenda ng'akola omulimu gwe wangi kagamba nga yalaba nga ekyo si kizibu naye waviiridde mu bulamu bw'ensi eno mbu nga batugamba nti abadde yakola ki yakyuka naye kibi nnyo ettaka bannayiri ligenda kumalawo abantu yabadde ayombera ttaka byabadde bya ttaka gwonna oyinza okulowooza nti bya ttaka nga si bya ttaka nedda manyi wano mu Uganda omuntu teyeefiira omanyi kati okimanyi ffe kye tumanyi nze bazadde bange kye baŋŋamba n'abasomesa be nayitamu abatonotono ne kakati bantu b'entambula nabo nti kasita ekintu kiwandiikibwa nkitegeera kiba kyekyo anti wano mu Uganda omuntu teyeefiira bamutanazo olaba essaawa ne weekoonaawo n'ogwa waliwo ensonga lwaki yeekoonye okitegeera kijja tuka kimanyike lwaki yakoze ki yeekoonye naye nga teyeekoonye omuntu alina okufa ebbanga lyeryo Katonda lyamukola ki teri afiira mu lunaku lwa munne tebakulimba lwoma alina olunaku lwe alina okufiirako awo nno tujja gamba nti Mukama amusonyiwe ebyamusobako naye n'omwana oyo Mukama amugumye kuba ayinza kuba byayogera bambi ayogera naye nga naye nyina alina ekiwuggwe nze ayankwasizza ekisa omwana oyo bambi Mukama waliwo omuvubuka gwe nalabye nga kubanga yabadde akimanyi taata we superhero taata we abadde hero we okitegeera kubanga bagambye nti bayimirire okimanyi naawe abaana bagamba oli superhero waabwe ku byenkola lwaki gwobaleetera akawunga gwobaleetera omuceeri bagamba maama twagala fresh beans obutogono butanga buyidde oba hero naye kati naye abadde hero waabwe kuba teri abaddemu ne katayikonde nga naye akakuba Mukama amuwummuze kisa amusonyiwe tokubye nnyo sikubye nnyo kubanga gomanyi taata nga alimu ku ŋŋuumi ayinza okukuvimbisa taata nga alimu ekikonde ayinza okukuvimbisa banange awo nno tujja kubanga tetulina kye tuyinza kwongerako kyamaanyi naye nga ye Mukama amuwe naye ekibuuzo kiri nti ku mbeera eyo boogera muntu omu yafudde yekka anti ye munene kati ye gurupu nnene ali eyo ekyo kibuuzo tukikulekedde atuwulireko oyo munene yafudde ye munene kati abo gye bali abalala naawe era babaddewo awo naye nga tusobola kumanya kati omugagga afudde omunene afudde nga gwojjayo ennyindo kabejja oyo kabejja we ekikoosi Mukama amuwummuze kisa amusonyiwe byonna byakola mu bulungi ne muki ne mu bubi nze nsaba bw'wabangawo embeera bweti ngenda kuleeta ng'ekizampo tugambe omuntu omukulu afudde ne ddereeva we mu mmotoka accident naye ne basooka bajjawo omukulu ne bamutwala ng'ono kyabo saawa 9 gwa misana accident yabaddewo ku makya saawa 9 ne balyoka bajjukira nti owaayi ate ambulance zalina okuba za njawulo kyokka luli babadde mu mmotoka babadde mu mmotoka emu kiba kitegeeza kyawo kikuwa kifaananyi anti va nti ojjuka gundi bwe yafa bakuba amasasi yafa tiktok omusajja oyo ani Isma okimanyi nti gundi we yalimu mu mmotoka bodegaadi gwe badde ogamba yalimu naye waliwo yafa ye bodegaadi babuza yakwatawa kitegeeza buno bukaceere yalina budde bwakaceere omunene afudde owulira tebagala kumanya bagenda kukubuuza ki naye bannange baganda bange ndowooza nti abantu ffenna tuli kyekimu naye twawukana levels tuli omuntu omu tufaanagana mu buli kimu oba ffenna tugenda yingira ki enjawulo eriwo bapimako bupimi enjawulo eriwo gimanyi ffe abaisiraamu
tugendera mu standa tubeera kwa lembo kuba ne magomesi ebyo ebitengeze engoyi kati saidiyo abakatoliki mugula zino ez'obukadde keesi ezevuga naye ng'era sitira ogenda kuyingira ki naye ate munnayi namwe mwazifunye ez'obukadde gye ziri esanda zinagirabako gye ziri toyogera kufa tudde ku biro abanaye tuli mu Christmas wekiri we tutambulidde awo nga tugezaako ojja kwebuuza omulabi nga ogamba bino byonna bagenzeeyo batya naye bannaye tugamba nti mwenna abavuga abasaabaze mpola mpola akaseera kano kabeera kaseera kazibu akazigizigi tonywa n'ovuga owamayiro tatunyigire ensawa yakuvuga bw'otuuka nywa oba kureeti gimalemu nywa eri era sawa yakukola wakengesabu naye bw'oba ovuga n'omwana wa Subaru nze nkubuulidde muganda wange bamuyita anko ankani nja mugamba anko Harari naye abaana ba Subaru nze mbatya mutima gubalina gulinga gwa nsolo tujja kubanga tutambula mpola mpola aho nno ebintu bizibu Alien Skin agenda kukakana ddi buli lunaku ng'akya ayongera ku Kyankalanya kyalina okukola muleka Kyankalanya yazalibwa kuwalumya mitwe yagambye Kenzo anti sente bazifunye sente bazibawadde n'agamba nti yayagala obuwumbyo bubiri ne bamubuuza okoze eki naye atayimbi nga siyimbye omuyimbi w'omwaka kyoyagala kuŋŋamba bali bakoze biki njagalako obuyimbi naye biri ebyabwe birinze yagambye Kenzo tamuwagira naye ku sente bafuuse omuntu obuwumbi obwo bw'ayagala oli pulezidenti we kati owoga nti omuwagira bwomala budde bwo ate omukulu Saidi eri bwe yagambye nti balidde Kiruddu ne bagimalawo n'agamba nti oba Kiruddu bagimazewo ne bampe zange n'emulago ngirye ngimale kitufu agirya gimale Alien Skin eyo omulaba tukutumira nnyo ne Mama Fangoni full figure embwa bagiwe yogurt oyo figa yera omuntu wetumanga erinnya soko wagame bakyali etumba omuntu wetumanga erinnya soko ononyereze full figure ate Alien Skin yayongedde n'agamba nti oyo yenna asala amagezi aveewo asala amagezi mangi nnyo kubanga naye buli lukya asala amagezi gamulemezawo nakubeerawo Alien Skin kiriya walla okitegeera naye asala amagezi akola kigwa agasala aveewo olimba olina okusala amagezi mangi nnyo okulaba nti avaawo kuba naye buli lukya asala gamusigazaawo kati gwe bikole byonna ng'obimanyi nti waali talina gy'alaga kakati gweonenya ne yeetuuma lyogere owulire Alien Skin ng'okyamuddako ng'okyanoonya ki kiri kimenke kyennyini kimenke ebinene biri mu nsi walabyeko ono pasita kyoyo pasita ayaganye omukyala wa pasita ayaganye okuwa abantu kacaayi yaganye okubawa kacaayi abantu ne bagamba nti oganye otuwa caayi mululu nedda tofaayo kyaki bagisitudde caayi yabadde waki wampaka balina okunywa caayi ng'etteeka nze simanyi saaga abana abalokole kati kyebakoze naye tobategeera babuzeko honorable waffe woman MP Mukono Nambozi babuzeeko Nambozi bamukoze eki bali abasajja basitudde kyaki bagisimbye mu sayidi kyaki yabadde ya tenti kati z'abalokole zimanyi naye bakite bisituka yabadde ya tenti naye kibaati tekisituka ekibaati eka yabadde ya tenti nga buli mwana nakufuna nkondo mabaati kati bakisitudde bati bagivuze ne bagitwala tebali ku olwo ne bagamba kakati lwakyayi kakati tuddamu otummemu kyayiwo nga ffe tuleeta ssente babaddewa
byabadde oba Kenya simanyi nono mu Uganda bibeeramu naye nga bo tebakwatiddwa nsonyi ne basitula ebintu n'abitwala bagitutte olw'okulya oba okyali kwawa gwe ngambe bw'oba oyagala babuuze Namboze yagambye nti bannaayo omuntu alabye n'omuntu wawa oba anatatawanya munne oba anatakanga munne buli omu akanga bw'ogenda ku barokole Katonda naye bamuli bubi bamukanga naye gwe abantu ye Katonda ye bannange era yereka neyekweka oli muntu ayakumulako waati Namboze honorable Namboze bakireke tukwagala nnyo tukutumidde wano ku Tronas Media tukugamba genda wali okonemu nawe stress kimanyi oluse kutawa naye wano obeera stress killer ojja kubanga ofuna buli kimu ate tusobole kubanga tugenda mu maaso awo nno ye ebyabalokole yagambye nedda naye abalokole bamanyi bulungi mwami Tronas olulimi olunjaga nnyo oluvunulwa nnema abeera ngo baguddemu ki teeka mwoyo ona yagambye mbu edda luli mu kyalo wagendanga mu maka g'omuntu nosanga ng'obukoko busirikiridde awo nga totawana kubayita kubanga wamanyanga nti oluusi babadde bakola ki basaba nga tekikwetaagisa kubatawanya kubanga n'enkoko ng'ekimanyi wateekwa kubanga bakola ki basaba naye kaakati owulira ebisenge basaba bali ensiba gye basabamu bannange Katonda oyasala y'abangi teekawo sala y'abangi ogiwulireyo buli omu atabuka n'agamba awo nno njaga nnyo mwoyo nninye njegera olulimi olwo nduwulirire olulimi olwo lulimi ki olwo naye nga lulimi ki olwo lumanyi nze sirumanyi toli mulokole manyi Yezu manyi Yezu kati nze manyi Allah awo nno naye olulimi lukyuka mu ddiini yaffe tewali kyogaba ngamba Allah subhanahu wa ta'ala so atuuka ngamba byebyo tolina byosobola kwongera era bw'olaba bw'otandika okugattamu ebya papa bagamba ova ku mulamwa owaba bagamba tereera era kasi owulira nga bagamba tereera olina okuddawo mangu kati gwe omanyi complimensiyo sangaalo ebyo layini eyo naye kati bali bagenze mu lulimi kibali awo simanyi tobitegera nkuveeko awo nno tubabadde tukyali awo ne tulaba abaana nga bakola reunion jjukira ng'oyogera ku Bruce Lee Bruce Lee bakoze reunion boy bakoze kyamaanyi awo nno ndowooza abaana bagenda kuddamu balye dansi batukube eŋŋoma bakube eŋŋoma bakube dansi nga bwe kyali kubanga amagezi ago gonna babere nga bazzeewo yabayambye nnyo babadde baagwa ekyogamba tebalowooza babadde baagwa kiddamu anti bo bennyini bakitegedde ne beddamu ne bagamba lwaki tuggwa nga tukyaliwo bonna baali bawaguka ebiwagu byakutuka bonna bakomyewo wangi ne Lilian mpozi yaliwa yona muko omufu bakomyewo kubanga ekintu ekyo tekyabaguddeko bugwi baka bazze bakiruka Cindy Cinderella Cindy obadde yabadde akubakubayo ng'era yayimba waliwo Chandiru awo nno ogenda kulaba nga Bruce Lee simanyi mwebale kudda mba muri serious mwebale kudda bantu abaali banyuma awo nno tujja gamba Bruce Lee tubakulisa ekyo kikulu nnyo nga mweteekateekera 2024 awo nno tubasabira nti ekintu kitambule bulungi so temuddamu kukola ate biri bye mwakola omanyi muntu bw'obanga obadde otambula noweekona balinanga nyimba zaze bayimbanga nga babagenderanga bati kanca kyankino ga bannange bali kale bagenda kudda kyakyanke omanyi omuntu bw'oba obadde otambula noweekona omanyi kiba kizibu okuddamu okwekona ogwokubiri otandika otunula wansi wegendereza obadde otambula otunula eri waggulu tunula wansi eri waggulu waliyo okyo olaba birene okuwona bigere biva mu njala bino bano aba batambulanga ali ku ssimu oli mu takisi gw'oli ku ssimu omuntu ayinza okukuba oluyi nodda mu layini oluyi olu lukuza gy'olina okugenda
olina gy'olaga oli ku ssimu oli oti ogenda onyiganyiga otomera mu ulya pya. Waliwo omukwano wange yali agenda Nsambya hospital n'alinya takisi nadda ku WhatsApp ne bamuyisaawo neyambuka ku ddwaliro bayigyemu be baye ali ku ssimu aseka beeyongerayo wuuyo alaba emmotoka ekkirira eyambuka agenda okutunulatunula ebbali mulabirwamu waaye tuli ludda nti twambuka Makini wangi munzigiremu awo olaga wanti ngenda ku Nsambya ku ddwaliro buli emu yamugamba kikugwanidde awo nno nange era ngambirawo kimugwanjidde oddeta ku ssimu nonyiga olina woolaga olaba sumagiramu katino kama ndiyiddawa awo nno tusuubira nti Bruce tebasobola kuddamu ensobi eyaliwo bagitereezezza era batuukidde okuddamu awo nno nga bwe basobodde okukirowooza ne bakola reunion tujja kusaba nti abantu mubawagire ng'edda bwe kyali tujja kuwagira bakuba eŋŋoma awo nno nammwe mukiwuliremu tujja kiwulira musajja wange Mayinja nawidde nti yeetonda namulabye ne mu studio naye maama bw'olaba yeetonda afukamidde tonda ayimiridde bw'oyagala kola atya maama afukamire kuba kiri kyali kyamaanyi bannayuganda kye bamukola Ronald Mayinja yonna gy'olifukamira wansi baatandise ne ssebo n'okumuyita Ronald Mastone obayita abantu obayita mmere anti bakazizako mu luzungu gali Mayinja egano oluna Luganda Luganda Mayinja Ronald Mayinja tukugamba wano naffe tuba tumuyita Mastone ali mu studio nno baleese akantu nga ali mu studio naye nga oluyimba lwayimba mbw alinga tayimbangako ngamba banaye abaana ba social media mubadde ki abamanyi bayinza okufuula obusa bamuleese bamukubye ayina bamulaga nti balaga ali mu studio maama Fangoni abyogeddeko Senkubuge n'agamba oyaani ali mu studio yaani maama Fangoni n'agamba Mayinja nti Mayinja aliko agwise agambe aliko emmandu enzungu Jerry emmandu enzungu nze simanyi maama Fangoni mami Fangoni tukugamba maaza wa Fangoni tukusaba otubuulire genda awo mu comment section otubuulire emmandu enzungu Jerry tufiga tubuulire emmandu enzungu Jerry mama Fiina ate Senkubuge abuuziza ekyo kiki kyendaba ayo Mayinja yayimba ngalaba ng'omuzimu akagere kakagere yeye maama Fangoni naga yeye naye Ronald Mayinja aliko emmandu enzungu awo enkomye okutegeera mama Fiina tuba tubuuza kati tukubirima kuba ne mama Fangoni tamamanyi ebyo akijewa yanti alabye nga siŋŋanda zina kuba nzungu kuba yamulabye nga afuuse muzungu ndowooza naye bw'omulabako ojja kuva ojja sula ng'oseka kyo kyakutuukako Mayinja bannange Mastone Amayinja wama bano bantu bannayuganda bwe batyo bakutingiza ate ne bamala ne bakuta amaanyi tukimanyi gali yenyweze yenyini yenyweze tubajja mumuta tebaamufunye gwomanyi oluyimba nga oli mu kutetenkanya oluyimba balindeko alumaleyo alufulumye balulinde alufulumye akola akagulu ke kano anyinya akagulu ate nno lwakuba tetunategeera Christmas eno baali ludda wa leka teyatimbye yatiddemu alabika kazi teyonoona bintu by'abantu leka bamale musonyiwa bagende tukoze eki tukusonyiye bamusonyiwa kale kale ategeke togende nze Mayinja sinza butabaawo kati ategeke nange kye ŋŋamba Ronald Mayinja bw'aba ategese ekivulu weereza wano kagondi akalangu ffe tukole tubakunge bajje mu kivulu nenaku zino bajjula abantu bajjula naggamba wala ekyasaha
sedada muna kula bokuvulu wakiraba saha muleke unechivu wakiraba ah chaliwo kati owulire osanyu owulire essanyu likutta saha muveeko buvi muvuddeko era yeetonda n'agamba bannange mbeetondedde abawagizi mwenna abasagadde ebweru omutegesi yeyabadde musobya okutegekera mu kifo ekitono naye nti ono omutegesi wanaaba nga tasobodde kuddamu kukyusamu kufuna ekifo ekinene tunaafunayo omutegesi omulala abantu ne bakuba enduulu nga nno wali omwana fresh kid nga kuba omuziki kipeepewo twebaza Chameleon weebale nnyo omutima ogwo omulungi okubanga olimu omuzadde omwana n'akusaba kolabo n'ogimuwa ate ndowooza omwaka guno ayinza okuba nga Chameleon yasinze okugaba kolabo mu bayimbi abanene agabye nnyo kolabo ne Shiba muyimbi munene mu basajja mu bakazi agabye kolabo era alinga musajja oyo Jose Chameleon tukwagala nnyo weebale nnyo kubeera n'omutima omuzadde ate n'okuba omutima omulungi fresh kid nga yeesiimye yakozeeko kolabo ne Chameleon yes kipeepewo era yakuba omuziki wali ku gundi ate munene n'abantu begumbudde okuddamu ennyimba zibayimba ne bazizi yakuba omwikamira ebyo byayagala Chameleon nomwerabidde labisa tugende labisa bulabisa gundi omwana fresh kid yafukamira ne yeebaza n'agamba nti yeebaza nnyo Chameleon naffe wano ku Tunazi Media twebaza Chameleon kyewakoze omutima mulungi gwa Baseruganda yes gwa bayimbi gwa Baseruganda akaana katono kakkiriza kikulu nnyo kubanga oba oli awo si kyangu kiza okuba si kyangu kubanga nti omuntu oyinza okubanga olaba nti omwana talina kyayinza okuba alina kyakwongerako kati Chameleon akyanoonya ki akyanoonya ki kugaana obugaanyi anoonya ssente bannange erinnya terinatuuka anoonya kubaawo just si ssente agayituuke wa muggulu ne Katonda alimanyi Jose Chameleon erinnya lituuke wa MC Zamu ze nkubuuza gayituukewo erinnya olira abawagizi bo bwe bagira ne bawagirako big size agoma toyonoona ng'omuntu obanga ene ekintu kyaleeta totabula tonja ku mulamwa kubanga ate oli gweyogerako bannange awo nno agomaanyi gange nekigamba agomaanyi gange nga 26 linda buguwa kusuluka bonna ekiwatule tondeka bakiyita tondeka ekiwatule kuba nyino baawe big size ndowooza owulira abawagizi bo nina ebbaayo ekiwatule tondeka ekiwatule big size nga 26 emisizaamu mu kifo mwendi ekyo kimanyikiddwa okuva dda kalenda zonna kitagana kkuubwa kati nekiba nga kiri kuli kalenda kwennyini nga kijja nti kiwatule nga bw'olaba nga 31 mu 2 webale nnyo nawe kirina kujja nti 26 bakiyise kivulu ki leero mu 2 bakiyise batya enkuuka mpulira nkuuka bagiyise enkuuka era ebeera nkuuka balina kye bongerako ki kimbuulire enkuwa obubonero 3 bongeddeko ki nze nalabye nga bongeddeko abaagitegese mpozi gundi yayimba luyimba ki ani David Tutaka babongoote ayi yagambye tobongoota teri kubongoota abbe mujibi atukutumidde weebale nnyo byonna awo ku CBS abbe mujibi naye abantu bonna nga bawummudde bakooye kati yawo koowadde owaayi si ebyandi ajja koowa si ebyakolese najja kukoowa naye abantu bakooye tugende ffenna nga 31 wali mu 2 Abitex ne Bajjo be bategese bakiri munda nti abagwenyifu babiri oba beegatta batya nebakwatagana zinewuunya naye twali tumanyi nti nga 31 kibeera kivulu kimu kyokka nze nakulanga nyimba akayimba aka nga ababadde babisanya mu ntanda bakigwa ku olwo enkuuka
omuziki guba mpaka ku makya nedda musaa mukaaga mbu nedda ssebo mpaka budde kukya era woba oyagala kakasa gwokenda okumakya n'oyimirira wali ku lubiri ku geeti n'olaba abantu nga bafu yes nga kiba kiri fayini awo nno naye twagenza okulaba Anirule n'agamba ekivulu tekiriiyo bambi kyavaayo mu kinakivubo kyasenguse maama Fangoni yakakasizza n'agamba nti ekivulu weekiri mu nkuuka wankulukuku era Anirule Elian Skin yagenze n'alambula ye president wa FUP tetumya na mimwa gyaffe tuleke president wa FUP ate maanaga president waki alina bibiri anti FRM ne FRM kati era nagenda mbikwasaganya atera naye okumanya nga wamenka anti yeteekako opposition yamenka ye n'amala awo nno lwakuba nti waliwo bibiri naye ekivulu ekimanyiddwa kiri kimu atondeka ekiwatule nga 26 kibeerako kimu kyokka ewa big size awo nno bino biba byaffe kubanga tukimanyi Chameleone ne Bobi Wine bali kintu eki ne Bebe Cool bonna ne Bobi Wine mu music wise bali kimu sina music yokka bali kimu batubuza awo nno tujja kubagamba nti buli muntu yenna nga 26 tobuuza wawoolaga Kiwatule Recreation Center genda okuba omuziki genda odigide twala abaana mu bouncing castles twala abaana bawuge okitegeera twala abaana bakole bikimu bafune fun beyagaleko ne bannaabwe bagaye bannanga who is big size bamulabireko naawo awo nno nammwe abali ku Tronaz Media awo ku TikTok live tugamba nti tubaagala nnyo mwebale nnyo mwebale ddala mwenna tubalaba abajoyininze abalayikinze abafollowinze mwebale nnyo mwongere okubeera nga mukoonakona mu screen awo nno ekintu kitambule tujja kuba tugenda mu maaso na buli kimu awo tujja kuba tugamba nti mwenna abaagala okudigida mugende awo ku Motherland Saloon bakole enviiri basibe enviiri obanga oyagala akasimu bakube 0774 294 5 genda awo ewandegeya ku Motherland Saloon obajja kubanga bakutereza naddala abakazi babakolako bulungi abo banga olaba tolina budde ate weetaaga okubeera nga bakukolako mukubireko ku nnamba eyo ojja kubanga omufuna Kidas bakozi b'amanda tobonaabona n'amanda nti gabuze ate biki ate kingu tosobola kufumba toleeta lugezigezi lwa kulumya musajja njala kumusuza njala gamba nti mukubire bebi genda kubirako Kidas Kyako batuleetere ku manda okitegeera nga lava aweri ateriiwo ojja kubanga obakubirako ku 0778 26 12 04 awo nno osobole kubanga ekintu kitambula. MC Christmas eno ogamba ki? Nze okugamba manyi bagamba kaba mpola embeera awo tugikuba baki nze ndaba mu kibuga abantu bakendedde nze ge bagamba kaba mpola embeera weeri tugikuba balala gwojja kala ennaku yo tebannange tewali ssente era kaba mpola siba musajjawo oli mu kisenge kyo kaba mpola naye kogwe ojja kaabira eno ogambe nti bannange sente zikoze eki zibuze sente zibuze bannange omuntu agenda kukola atya abaana bali mu kibuga bagula ebintu gwe nennaku ekulumira eyo n'ozimba omutima gwo n'onooma wekka abaana gweraga omwana akutte ekiveera kyangatta omwana akutte munufu omuceere guno omuceere gwa mama bino biki abantu balina ssente gwe gyoba tolina ssente beera mu kisenge kyo gyoba okabira ki
tukabwa guno gonna magwadde gwa bwavu gonna omwaka abantu bavu naye sayiro yingira city ate emotoka zikoze zikendedde abantu bonna bagenda transport batadde ku mitwalo 2 gwo manyi yo najja kugenda ewaabwe kuba kitegeka yalina okukola ki ate no bobeera abantu mbaleke banyumirwe obulamu bobeera nga oli mu taxi awo oli mu baasi awo genda ku YouTube yingizaamu Tronaz Media ate awo konemu wali subscribing twebaza abo bonna abasubscribinze ku Tronaz Media ate tubasaba mwenna abatanaba ku subscribing mwongere mu subscribing TikTok kwetuli following liking obeere nga wali Christmas muzinyuma abaana banyumirwa obulamu banna tuli basiramu nena fe tunyumirwayo nze tombuulira wangi tunyumirwayo obulamu butambula ogekuka buli omu ali bwati naga lwaki nze neewumba naye mutubuzaabuza awo nno tujja kuba tukugamba omulabi waffe abwobeera nga ate genda wali ku Emails Confectionery osobole okufunayo keeki ya Christmas ate awo bintu byakucakala naye ebintu babitakamu abaana ssente so ne keeki bazisalira ddala tuba tumanyiza mikolo pate birthday mukyala Christmas oli agitola n'agikuwa bu ate Yezu azaaliddwa si mukolo si pate saka tombuzaabuza ye azaalibwa Yezu ate Yesu byabali oyogedde kusajjayo wala weeyagaliza oyogedde kusajja yokka Yezu azaaliddwa kati Yesu bw'abaali walokole kakati nga tusala keeki kakati Yesu wamu abakatuliki akati bali abalala abaprotestanti simanyi ate abazamize buza mama Fina mugenda kukuza ki Mafina nkubuuza kati mugenda kukuza ki nnyonnyola ntegeere nammwe mukiyungirayo eyo mama Fina asaba era ne contribution ziri nnono biri bya nnono asaba aisi Mafina tukutumiddeko awo tukutumiddeko twagamba oddemu oyambe bayaddamu sinnakirabako nga waliwo wagamba nti Mafina afadde sinnaba gwe sinnaba nalaba mama Fina ng'abuuza Saalongo SB ayafukamira Saalongo SB namugamba muwala tofukamira Katonda enseko nze nazirika sebe SB fo Saalongo tomuzannyisa yagamba muwala tofukamira nagamba Mafina ye muwala Katonda wakuwasa guno omukono ne gunaguleeta nagugattako kati Saalongo empanga naye ebiika empanga ebiika anti nga Katonda akuwadde enkoko anti Katonda nga agambye kati nkuwadde oli yamuwa Saalongo ali kuli ayaga bweyagazi ku TikTok konna Saalongo SB4 okole ki naye nagamba nti nawe oba oli Saalongo Katonda ali sindeka tenga binakukubya nvaako ekyayagala emirembe oba oli awo ndowooza Simon oba oli awo ye Saalongo nze saagala Simon akyali mu ajja kubazaala oyo Simon ayinza okuba Saalongo oba nja kumubuuza mu bima gyali nja kumubuuza Simon ayinza okuba oli Saalongo atubuulire awo wenna amanye Simon tubuulire nti Saalongo oba si Saalongo nakyo tujja Simon wa Tronaz Media gwe tugamba tetugamba Simon mulala tugamba wa Tronaz Media bayinza okulowooza bayinza okuwambira ate bali aba Mon TV banaye kaseera ka nnaku nkulu tubagamba nti mwenna kulya kunywa kwambala bulungi abantu basevinga dda ssente okuva mu January mpaka mu 11 kati guno mwezi gwa kujoga buki mpozi ke kaseera k'okubuuza ebibuuzo bino tuba gundi yagenda n'agamba mbulwa tubeera tusasaanya tuspendinga ono nakati akayagala kwesimba omanya abantu bagezi gwe ke kana kaseera k'okubuuza mbu wali luddawa waliddayo ebiseera ebyo wekiri mbw'obadde okola ki tewakimanya olunaku tewalumanya byebiseera ogamba naddamu tusasaanya tuspendinga big eye ze nnyiba ze abantu mwena mutwale engoye za Christmas wali ku Tronaz Laundry Dry Cleaning bazoze pass bazigolole olaba kindo akasala n'enkoko ekweyiseeyiseeko wadde ya neighbor mama ojja kuwulira
ate bwe tuva mu Christmas biseera bya kuzayo baana kusomera temukyerabira Katonda yali oka natakawo zino ennaku ebera break omuntu okakkanemuko kituufu ko basenga tuli kuki onna otuuka nga wala buli kimu kigenda nga weeyagala kitambula nga ukola ki nga weeyagala naye omuntu nombeera ne mukukola mwaka ku mwaka temulina mwadde akasanyu naye luno olunaku lwa Desemba nze lunsanyusa tombuulira azamu oli musiraamu nange ekimu ekyo kiŋŋamba lwaki okitegeeza muganda wange kitange mberenge Swaibu awo best cuts emengo nkutumidde nkwagala nnyo weebalira ddala byonna tusiima nnyo mukadde waffe aweebale kutulera ekyo nsonga nkulu yabalera amiina kuba okulera omwana banange n'abantu abalera abaana bannange nga muliewo nga mulera abaana nga simuwa bazaala mwetaaga awaadi ng'olera omwana nga sigwa muzaala enkya lwakutaano oba oyagala genda kudigida tonoonya kifo kirala genda ku Ivory wabeerayo live band ojja kubanga ate ne baana baagala emipiirapiira okusoma emipiira nabira bayo ebisaawo bana bagagga balina bagala ojogingamu weekend genda ojoginge genda okole ku kifuba genda okole ku buno obuzito nebesijja byo babire ne bikutama genda osibe ennyama esibeseko agala genda osibe ku nnyama ebeere wamu naye gwe omusajja n'olebeera wonna ng'olika kibulayira ali mu Ivory genda wali mu Ivory otolo okole ku nnyama ekwate ebeereko wamu notulya omusajja n'ogaba mukazi wa tezizaamu banezaamu ate yazine munne kumva omusajja ate woba owulira nga oyagala kubukinga nga obudde bukyali wabeerayo olusaniya buli kimu kibeerayo wali lusaniya kambuuze kibuuzo luno lusaniya lubeera mu nva zammwe ziri oba kunoba enkoko kyannema kitegeeza kasopa esaniya nga ate obwongo bugenda lwakuba balowooza nti olusaniya waliyo olusaniya nkoko nyama mbuzi biki ebiri awo ntegedde naye kasapa esaniya bamanyi mugenda wulira ate osobole kubanga bw'oba oyagala bukinga okusobola kubakubirako ku 039 328 21 00 039 328 awo nno ojja kubanga bikyobukinze bakitereka bakiterekera bulungi osanga nga bwekiri Ivory Hotel ate nga biseera bya Christmas mutuufu muntu olina okudigida buli wootuuka buli wogenda kafe konna kotoka kajjudde buli wogenda bati tegenda kulya bulamu abantu bonna bakoze eki genda ku bici esaala luno abantu balinga bagaa tugere mubeere obusiibe eyo bannange abantu bafunye stress mu guno omwaka stress ziringa stress gwe ofunye kasente kogendako gy'ogenda weeyagaleko genda ofuneko gy'otuula osaleko weete n'ebyekika bikuviire oba ebyekika batambula nebyo nga balimazeeko emirembe gendako wogenze wonna wonna wogenda ekiwatule genda ku bici mpaka nga lumu kulya buki kulya bulamu kulya buli kunywa otegese kulagako wa nga 26 tezinatuuka nze nga 26 tezinatuuka kati zino nga wala ndi MC owulira oba oli awo haloza mujangu tukubireyo wana akakolo kati byembeera muza na stopping nga totambuza emmere no season kati emmere egenze ekulingamu awo nno ndowooza olabi ndowooza owulidde MC ndi mukukola ne kati badde evuga ntuyidde wano nagira dda muka flight mood sakyankaanye okitegeera halo MC zamu jangu tukubireko wano tulinawo birthday tulinawo baby shower tulinawo graduation wabona mbuvuga nakufuka ekizibu ku mukolo n'ogamba wawawa paka kumujasa asembayo tukuba mukolo paka kuyisibwa bubi okitegeera kati neera kati bava wano ina wendaga nkuveeko ina wendaga oli yaŋŋambirewo saa 10 kwanze nja kubaawo mumalagera mbakama bange okitegeera naŋŋamba kale ejjerayo navudde mudwaliro nagenze bugenzi nengattawo kyova nsumagira okitegeera nsumagira tusa ku maca okitegeera omuntu bulamu gwe kola sente mulamu bukole ki njayuya nakawuya ninga omuyala naye nga tulo naye nze neebuuza oba omusajja ali kuki kubanga weebuuze omusajja sigamba musajja ogamba wange sigamba owa zamuzamu ngamba omusajja gwe nange
tuli kuki abakola ki wuliriza omuntu kuruli yali bweru era yaize olaba asumagira otuuka n'omanyi n'ogumira omuntu wonaawo otuuka n'omanya kasaba nga nkomyewo n'ebintu byange byonna ate nekindeka emabega byonna mbireeta walaganzeyo kushonako nojjanga bitunda omuntu biina nze namugambirayo kasitonda bankebera nga ndi full package tona kyoŋŋamba kuli kuba kukola omuntu nazo mpise ogambe MC kubanga nasuze bweru MC nti wajaliwo omukolo guno sino tukola ntitukola ate nga mpoza mbate munange Mr. Gundi sigenda kugenda kuba Mr. Gundi aŋŋaanye otegera omuntu gwoli naye waka nze nafumbirwa mukwano gwange wenna wooli ng'oli musajja nkutumidde nnyo era nkwagala nnyo kubanga kyetuliko naffe tetukimanyi buli musajja wonna wooli yaguma ogumanga kasita wasa omuntu gwotegeera guma naye nomuntu naziguma n'omukyala gwena naye akumanyi gwe omukyala takumanyi byoli okaba tawulira tagenda anooma mugero omuntu anooma namala n'asirika neyezaika nagamba gwe nayagala yoyo ogamwasalimu tanyiiga girlfriend yanayagaba buseera salimu nagenda buseera naye amala tuguli mulimu kati wendi tukanze nemuja nimugasalimu dda tugende tukole tugenda Masaka ali mugamba nti sijja genda oba bintu byolaba ng'oli omanya nti eno bizinensi fe tuli mu kucapa bonna bena epefumu nebatuwasa bannaye mutusonyiwe tuba tuli ku bizinensi awo no ndowooza omulabi wa Tonazi Media ndowooza mulabye ate kati guno omwezi gwakulya ssente bannaye mutwende nnyo ebintu ebimu oba nakatuuka temu lugato ekampitaawo gwe mayomanyi nti zamu akomyewo mutuusa otuyita mu magulu ng'ondowooza nti wakyali wali nyimiridde nze nagayita mudde omuntu mu magulu naawe ebidde mulyango nakanyana wakyo nayita wendi nakamuyita mudde amagulu nangaba toddale muganja nkomawo ate ano gyenda ziti nasula newaliyo ebyange byange byonna bisigale mabega ate muli bazibu kuveeko omusajja yenna wooli abakazi twabavaako tukola betwagala batuleke bannaye naffe twabavaako namukawe mwagala gwene osobola okugamba ffe abakazi timwatuvaako naye ng'ate mmwe temumanyi we muyimiridde nziza mungenda nenkomawo nga we nagenze naye gwe okumawo nga wewaguse gwokakasa otya ninze sikomawo mutemwesigikana mmwe empiso mutemwesigikako wadde tutonyiizi tudde ku mbozi ena Christmas tonza ku mbozi y'abasajja tuli mu Christmas mutombo y'abasajja ndowooza banange mukitegeera mulowooza mmwe era mugirabye Christmas efuse Christmas abantu mugende mukyakale naye bannaaye mukyakale n'obwegendereza ate mukimanye nti ebintu okuddamu okukola obulamu kintu kikulu nnyo ate bw'obeera ng'ovudde mu Christmas kimanye nti abaana balina okuddayo mu gwokubiri abaana balina okuddayo naye mbe sagajjuulya tuli musaya modu yakwese tombu ya school fees leka mbagambe bw'ava mu Christmas bajjabira nga tuvuddeyo agende wali ku Tonazi Media tujja kudda tubagambe ng'ewedde agula emifaliso balina ogigula ate asobola kugula katisene n'atazimalawo bo bagamba emifaliso gye giri gye bo bagamba tebagamba sayino ya fees tuli mu mundu ya Christmas mya fees sako bagambe mama omuntu ayadde ku bulamu tuli mu mundu ya Christmas mbadde school fees Tonazi Mart Store yekafuluwa kutunda emifaliso wali Nansana awo ku masitowa opposite ne Ivory ku Masanga awo agenda ojja kuba ofuna buli mufaliso buli kika ky'omufaliso kyoyagala oba omugongo kuluma lema kusula mu mifaliso gijjudde ebiku genda oli ku Tonazi Mart Store osobola okubanga ofuna omufaliso lema kusula ku mufaliso gukulumya omugongo olwadde ate ogenda mu ddwaliro spendinga bukadde na bukadde naye ng'ate wali ogula omufaliso mulundi gumu n'obanga omugongo guwonye awo ojja kubanga oteredde wali ku Tonazi Mart Store awo Nansana opposite ne Ivory awo ku Masanga ojja kuba ofuna kyetaaga eri supermarket ya mifaliso kyoyagala kyofuna wali ku Tonazi Mart Store Nansana kitegerekeka wangi kitegerekeka nasi kutule masata kulya mmere egende muntu ate school fees tunabeera ku ekyo abantu nga bakambwe Christmas tegwe ejja kuggwa tulowooze ku kiddako naye kati saawa eno alogundira na uniform bannaye nokiŋŋamba uniform esaawa eno eriddawa buli kintu kyona essaawa yakyo no saawa si ya uniform si ya fees bannange mujja kubanga
mugenda mu comment mumbulire nti obora okuba Christmas ebiratu byerabire tulina berabire essaawa eyo kugambye buli kintu kirina budde bwakyo oshegeera tusobola kugamba nti ngenze mu muzikiti ate ntandika kutendereza ate nga mbukabuka ate nga ensaawa yakuvunnama mulabi waffe wonna wooli oyo bamuyita MC Zamzam busungu tuli mu nnaku za kulya ssente ku digida ate nga bunno sokola fiizi ekitose ejja kujja tukubalwayo buli kintu kidda nkikuba lwakyo ne kati ssaawa ena muntu akirinze ali atereko gago akinambire ng'okuba esimu nti alo maama kyogereko nina akawala kange bakiringana gwakola okatunulako nga sikyakategeera ne mubuuza kiki n'agamba daddi nzigaddewo owulira musanyulye omuntu tamujja emirembe gy'alina ate mutandikamu nga tigenda osimula ennyumba akirinze kagaddewo ne mubuuza kiki kibuzibu kyogera amaaso gakuluma n'agamba nti nedda Christmas mood muddeko kuganda essaawa eno abantu banoonya bugatto ngenda kwambala ntya ate abantu bagezi toyambala kugamba ekintu olwo ekintu ekijja nga n'oba okidinayinga nti tekiriiwo zino ennaku okuva nga 19 18 okudda mpaka nazo maze 10 zirekera bayinamu bw'atalina ssente kwana mu mirojo fiira mu nnyumba yo weewa butwa oyo yenna agezaako okulowooza kuba ku ssimu yange banna it's not available at the moment ogedde mu bubi ate awo okuba ku ssimu mu nnaku za Christmas nga saa Christmas ejja kuddako mu January kituufu nnyo ekikatobegobya kati gwe omuntu aba akwagaza ki wotulodde omuddukira mu ssanyu onaze oddukidde mu ssanyu anti olaba abasajja tekyembagambye kati mu ssanyu teri ojja kudda mu nnaku esimu yavuddeko buvi teri avaire kagasa n'ogamba nti gundi waliwo afudde kikukwasa ennaku n'ogamba kati oba kati ntandikirewa ne kaba kati nalakola nsobi tujja kubanga nga tugenda tuwumbawumba programu yaffe ndowooza ekintu kitambula ate ndowooza abali eyo ku saidi eyo awo ku live kintu mukirabye nti tubeebaza nnyo mwenna abalikinga abakonamu wali abatufollowinga tubeebaza nnyo awo ku TikTok live okimanyi sibaba nkona namba yange ya simu MC Zam tebaba nkona ku namba ya simu olwaleero nze nange namenka anti Christmas nkola ku buli ki ku buli mukolo oba guliko ki sina kyesobola onogende hoima waliyo ki gwe kasonga nti waliyo ki onogende Jinja kyonna kyoŋŋamba kyenkola Kalangala yonna Kasese yonna oyo MC Zamzam abwoba omwetaaze ate nga senior driver wa Katogo wavugira emmere olwo ate nga ntabala ntudde eri njivuga ntambula nate olugendo lulimu okutuula bannange ayagala ennamba yange ayagala ennamba ya MC Zam kangisomere sigisomangako leero kangisome enamba yange eri 0 buno bwe bukwakulizo sooka obwogera bukwakulizo ate yasobola okuba okusomya totya kufa gwagikubako buno bwe bukwakulizo ng'okutta essimu ogenda kuba ku ssimu ya MC Zamzam akasooka oyogera ku mukolo n'ebikwatagana kukola ku bwa MC exactly akakwakulizo namba emu akakwakulizo namba 2 togeza n'oyogera ekintu kyonna ekirala ekikulosinga nga tekikwataganye na mukolo ennaku gye bali batya ddenja ekawo ku 3 ekyoyinza okwogera nti baba bayagala kufumbira katogo ayinza okuba ayagalako ebyendo omukyala nga yazadde kiriyawala kunkafumba nako bajja katuusa ku ddowa ebisukka awo tokuba don't call bawe namba esimu kuba esimu ototya ddenja asobola okuntu obanga ali entitya ddenja enamba y'essimu eri 07 namba yange eri 07 58 59 85 47 mujja kuba mumukubirako awo nno mu mikolo gyonna togamba nti birthday zokka
n'ogw'embaga. Awe nana nkuba nfulumya abagole. Nfulumya abagole omugole tolina kufulumya. Oshitegeera. Emusizaamu akubawo. Ate nakugumiza. Oshitegeera. Tolina MC wa kiro ku mikolo. Eyo bibalambi kubira ddala ekiro ku mukolo ebidongo ebyo. Batuuka ne batuuka ku mukolo bannanga omukolo gutubowa. Sajja munnange nkutumidde kubanga bambi kyoliko. Jaleyo kiriyo wala yaguma. Otuuka n'oguma. Nomanya ky'olina. Okitegeera. Kubeera ze yansobola mu nsi teri yansobola naawe. Owulidde ndowooza oba okuba ssimu kubanga okimanya. Teri yansobola mulala. Amusobola ali omu kakati gwe bonna opampalika ng'ogenda mu birala. Oba owedde. Oba yambuzako ekibuuzo neza muntu wangi. Sajja asobola okukukwana. Owulira? Yali atandise. Wulira. Ne mudamu ne mugamba osooka kunkola ebintu bituwammanga. Omusajja yaseka yagamba wali bankuddidde mu nsi buno ng'omanyanga. Kati tosobola kuva ino ng'ambo emusizaamu nkwagala kuddiwe. Ekisooka bamugambo tekusooka kumutwala wa mwami. Nedda. Namugamba osobola kuba ku nnamba eno nga mulaga ya mwami. Osobola kuba ku nnamba eno n'oguba n'omugamba ati byonna bifaanagana. Kyekimu. Omanyi kasaka wamugamba by'osooka okukola bino kutwala ewa mwami wange. N'akubuulira byakola osobola obbikola n'obeera nange. Kuba ojja kunnemesaayo nnaku bbiri zikumala okuba ng'ongobye. Ndowooza Denja namba emu mugiwulidde. Osegedde. N'omubuuzaako nti naye Mr. Sooka ombuulire lwaki wagumira ono omuntu. Gwe osobola okukikola. Kambuuze. Singa najja n'akwebuuza ko mugamba agendeyo. Mwannyinange. Era babagambira bajja ne bangamba mazaamu. Aŋŋamba mwannyoko ayina gwafunye alinga emusizaamu. N'amugambe nti nkutwala ewa musajja wange oyogere naye mukubireko ku ssimu enakubuulire. Najja n'akubuuza nti wayi kika kibadde omuwa amagezi agendeyo. Mugamba agendeyo tasobola kugendayo naawe oba kumaze. Mugamba agendeyo bw'oli musajja nnyo. Kuba essimu. Kumene mbuza onandabiri anakubuuza endabirira etya. Okitegeera? Onandabiri kubanga nze netaaga obuyambi. Nambuza oli mulema. Kale sirina walema. Era nkola bine noyeka business. Naye tosobola kunzirako nze. Siyo Kidda Chako tukwagala nnyo era tukutumidde. Webale nnyo byonna tusiima. Kaagala nze natamwa. Abasajja ndowooza muwulidde. Mwetandika okwegendereza. Ojja kwana omukazi akugambe ng'ate mufumbo akugambe jangu kutwala ewa mwannyinaze. Oyogereko naye bw'akkiriza nze gatugenda mu maaso. Olaba bw'akutwala ew'omwami we. Nze yaba olina kugamba bugambe nti okkiriza nagamba byakola ng'osobola kiba kiwedde. Bw'oba osobola mukkiriza n'akomawo ku mwenda gwa kiro n'omuggulira. N'ekyokubiri osobola okugenda waffe n'okola buli kimu nga tonna itebo. Awo nno ndowooza buli alina afunye essimu ojja kuba ogikuba naye akantu kakaluba tosobola musajja nti tugende waffe bayagala amale kukebera ali nga gundi zeyagamba Queen akebera afunira briefcase. Teri omumanyiira nze ebikazi bibbi teri osobola okigumiikiriza lwaki gwe bayagala kusooka kubojja nswa za munno kale gwe oyagala basooke basasule. Ogenda kugula essimu omala gibikula mu byenda. Christmas kiriya walla ndowooza muwulidde bw'oba olina omukolo MC Loud MC Zamzam ajja kubanga ajja kukyapira ekyo kintu kyo osobole kubanga kintu kitambula bulungi. Tobeera eyo n'okola birthday abamu bakola ne zi baby shower bridal shower ate nga tulina MC graduations beera awo ng'okuba akasimu ako ojja kubanga okakuba osobole kubanga nze mbadde bali togenda yeeyo mwakuna matata kati wakisigenda kyoga nina akalaga nti olina kugendayo oza nagajja ninye nafuuka ddami sinasingira nze abalabe batonazi tubagamba nti program tuli awo tugitambuza ate ndowooza tunaatera ogimaliza. Bannaayi MC Zaamu bw'oba oyagala mufuna yongera omukubireko ku 078 0758 59 ate 85 47 ngambye 075
58 59 85 47 awo nno tusobole kubanga omukolo tugucapa obwetuli kuyisibwa bubi tukukubira omukolo nawe ogambe sente zange tezakoze eki tezannumye tunakoma tujja koma banyonyola omujasa asembayo ono nja bumanyonyola bulungi kyeka tebamutegera bulungi n'okuyisibwa obubi okwo nedda tugenda kufunayo afande tunyonyole kumujasa asembayo wansi nva ku mukulu mpaka wa afande Odonkara nkwagala nnyo era nkutumira wano ku Tonazi Media weebale nnyo weebalire ddala okuweereza eggwanga lino kikulu nnyo abeera atudde wali gwoba oli ku booda e Sudaani oba oli ku Kasese yaba akulaba toweebuzaabuza wangi highway zonna aba alaba yazifuga kitange nkwagala nnyo nkwagalira ddala weebale nnyo weebalire ddala ate omuntu bw'aba akuleze nobw'aba akulezeko olunaalo kwolwo bw'aba musajja abeera taata bw'abeera mukyala abeera maama wekiri naye kuba bamaama b'ennaku zino muli bakambwe si bonna bwe nkuyita maama oyinza okuntwala nawe tolina kimpitira wamma bambi tomumanyira nnyo maama ng'asooka ojje musajja jangu toddangamu sinze nasikira bamaama bo webale nnyo nzera mbagamba nyo nti wennageja sirowooza nti ziwa kufaanana toddamu zita MC zaama ni bwetama mu bantu kaze nga muli bakambwe timwagala kuzaala tubalina abaana batuyita maama nago otunira gwe omusajja mukadala n'envi maama sikunyega zamu waabwe sikunyega kuba nefula nga tawulidde abaana wakumanyidde aba akumanyidde mama yita mumanyi mukama nga tesimpitako mu luzungu mumami nekyo mu Luganda abalabi ba Tonazi mwenna wemuli tubagamba nti tubagala nnyo ate tubagaliza Christmas eno ennungi n'omwaka omujja gwe babeerere gwa mirembe banaaye temuvuga nniima tubagala ne 2024 tubagala kubanga tumanyi nti mmwe mwina osigala nga mutulaba ate mwe bawagizi baffe amanyi gali mwe mutufudde kye tuli kati tugamba nti banaaye ennimba mpola mpola wa taxi nkiddamu bw'abanga olaba esaketi gy'atwala si yakukutuusa ng'oli mulamu mugambe maaso awo nvaamu ojja kuba waayimirira mala mugambe tuvuge ng'abantu abakola ki abantu abakulu totumanyiira tonde muli mbayayaye bovuga mu motoka muno olwozi nezivugibwa abeera muliyo ganesaanikira okuleekaana abo balala bannaye mukole mukumpisa bannange abaana bana bagenda ku biiki nemuleekaana emotoka bannaye mututamye bannaye mutama nze bwe mba nga nze ndi mu takisi eyo nga evuga bubi ku poliisi kwesibira nga awo tovanze mbakwata amatayiri bagamba nno njagala okulwana era wa takisi mugamba nti bw'oba nga oganye tosobola kendeeza ojja gikendeeza ku mpaka naye era nze njagala owa poliisi amugambe amulage nti kyakola si kituufu naye saagala amusibe kati waddamu n'akola ekintu kyekimu awe wabeera tabu naye ng'abatakisi banayi muvuge bulungi abantu baffe abo bonna mulimu balabi baffe abalabi ba Tonazi Media tubaagala nemu 24 tubeetaaga nga tumaliriza programu yaffe olina kyogamba mulabi nkyalina tumira ku bantu tumira abantu nkyalina okukola kibanange obagaliza omwaka omulungi ogujja kuba nze ngulaba bunefefe tugenda gutuukamu tugenda gutuukamu omwaka omujja bannange ngubaagaliza mwenna abatusapooti nze eno nebbanga bannange mwebale nnyo mwebali ddala bannaye temuggwamu maanyi kubanga ebyokya tukyakola ki tukyabeeta bingi nnyo era kati agamba nkaddamu tugenda bibawa mpaka ku mujja sakola ki asembayo ffe tulina bingi nnyo naye ogamba asembayo wansi asembayo waggulu wansi nva waggulu ova waggulu noka wansi nva waggulu mpaka ku mujja sakola ki asembayo nti tugenda dayisi webale nnyo waggulu eyo gyenva kona atandika okitegeera tubeyanziza nnyo bannange tubeyanzaga nnyo mwebale nnyo
byonna kuba mukometinga tubiraba mm. mulaikinga tukola ki tubiraba waka makeup bannange Debbie thank you tukulaba otulaba nze kimanyi ne kati oli ku live otulaba webale Debbie tavaako nange mulaba Debbie tavaako ne Betty mm. mwebale nnyo ne Mudoki abo tebavaako bangambe ne live bazikola ki baziraba bannange mwebale nnyo tuwagira mwebalire ddala nenjagala ntekeyo akantu akalimu tubagaza properties ngende batuwe ssente nga kati ako mulimu ekigambo ekyo nakugamba luli kuba liyaŋŋamba bosi waabwe nti njagala mpulireko otegera tubagaza properties awo ku Nambi complex abasinga otunda ettaka eddungi abakola ki then omwami akole ki akwate mu ki obitegeera Simon njagala akantu akalimu tubagaza properties akakubeeyo nze kakwate ngende mugambe otegera mugagga ali awo ku Nambi complex yaŋŋamba yulede nga amaze okulaba okuwulira tubagaliza a property masters Nambi complex tubagaliza sekukulu ennungi n'omwaka omujja gubabeere gwa mirembe era tubagamba nti mwenna abagala ettaka oyagala ploti oyagala ttaka oyagala kibanja oyagala ki wakuzimba tobuuza ogula nyumba ewedde genda wali tubagaliza property masters wali ku Nambi complex ojja kubanga opposite Nansana Inn ojja kuba wefunira bulungi nnyo kyoyagala oyagala nyumba ewedde byonna balina ojja kubanga obifuna butereevu nnyo ntumirako awo Betty Saloon tumiddeko awo munywanyi Betty Saloon awo kupi ne Event Club tumiddeko awo Hazanis Boutique mwene webale ntumirako awo Mire atunda biringanya omutumidde Mire nkulaba Mire bakutumiddeko awo wabiringanya bambi bobale nnyo kutuwagira tumiddeko awo mama Mire w'emmere omukyala w'amatooke bobale nnyo kutuwagira tumiddeko omukwano gwange ow'egganda abantu b'egganda mwenna kati mwenna mwenna nabasuddeyo dda badda mumbuuza tukulaba ku TikTok koze tekabite sitonazi what media bannange mwebale nnyo abantu b'egganda mwenna kuba eyo gyembeera nno eyo giwaffe yennyini abantu b'egganda nasere mwebale nnyo karoli ffe tuli bakusita naawe tuli baana balabufu okitegera tumiddeko ne Shiba lulimba nduwulize okitegeera njagala oyo kyotayagala kiki nze okimanyi poze MC ndi MC ebisinga byonna bimpa essanyu gwanyiiza gwomanyi gwagala nyiga nsobola kunyiiga newonvuma ki nze sinyiga kuba nobudde bwokunyiga sikola ki sibulina ze MC zaamwe kale mama wange tonyiiga sisobola kunyiiga poze toyagala bya mama bimpite naye tomanyiba mama tampita maama pita MC batumiddeko bannange abenasana mwenna batuwagaliza okuba obulungi batuwagaliza okugenda mu maaso tata w'abaana Mr. nkutumiddeko nnyo mwagaliza sekukulu ennungi ajja kadda gimwagaliza sijja gimwagaliza kubanga omutabulike omumaanyi baweddeyo sina gekooya nkomye awo kakigendayo wano ku Tonazi Media tumira ne ku Saimo leero kati nze mwerabidde kati gwe mukoneyo Saimo awo mabega wa kamera tukwagala nnyo era tukwagaliza birungi byereere abantu beebuuza abeera ku kamera yiya baaki talabika naye muzungu naye aba alaba ekifaananyi bwe alaba n'okusinga gwali atulaba ku gundi awo nno tugamba nti tukwagala nnyo tukwagalira ddala era tukwagaliza sekukulu ennungi n'omwaka omujja 2024 ne girlfriend amulala bajja kutwala emisinde otabalirwa bakyala waali awo aba bavubuka tabalirwa bakyala kati gwale asobola onnooma nti Saimo tumwagaliza girlfriend omupya wetereeza okyogamba omupya wa 2024 beŋŋamba sibiriimu temungatta mu bintu byammwe awo nno tugamba nti banayi anja kusookanga ntumira bamaama bonna buli maama akimanyi nti anzaala bwe kasita oba omanyi nti ovamu kika ekyo ekinzaala nga oli maama nkutumidde nentumira jjajja gwe tuyita grandi omukadde nkutumidde nnyo era nkwagala nnyo ate
wampita mwami baagala ebigamba nne byali binyiiza ebyo nze byali binjjako ne waya mbu mukyala wange omusajja akugamba akomagulya nananga n'omuggo mukyala nga kakumi mpaka mu nju zetagisaagala ntumira famire yange abaana mwenna mbaagala nnyo mwebale kubeera nga baana bawulize abaana abalungi ate mbaagaliza Ssekukkulu ennungi nga famire wamu n'omwaka omujja gubabeerere gwa mirembe tusobole okuba nga tutambula mpola mpola. Kitegeera tumira bakama bange mwenna mwebale kunkuuma kubanga ekyo kikulu nnyo era kikulu nnyo munnange okubanga nti wendi omwaka ndaba gutambula. Bakama bo baliriddawa mu ggwanga no mwe tuli kiri yawala tetawana simula tugende. Antumira mukadde wange Bibi awo ndowooza ali Washington ye nkwagala nnyo kyogamba kati akulaba nakasa tuli Bulaaya yaŋŋamba nti okikola otya wanje ne mugamba nti nange oba oli awo simanyi ndabiraawo nkwagala nnyo weebale nnyo weebalire ddala byonna nsiima sina wenyinza okugamba nti oba kino oba kiri naye weebale nnyo weebalire ddala. Ndowooza nsembyayo abalabi baffe mwenna abalabi ba Tronas Media mwenna n'obwoba ng'ogitunuddeko obutuuzi bwoti n'oyitawo kiri nti egenzeemu konoba oli mwana muto goba oli mukadde era ŋŋamba nti mwenna abalabi ba Tronas Media mbaagaliza Ssekukkulu ennungi n'omwaka omujja gubebeerere gwa mirembe. Kazaako mu luzungu nti Merry Christmas and a Happy New Year 2024. Era nja kusaba Simon wali aseeyo akayimba ako munaye wekiri kansembyeyo sembyayo kaliwa omwana yankubira akayimba ki kambireke kayimba koogere kangambe ngakugambe kayimba ki nze tubeerako big size ekiwaatula sobola kukulekayo MC zamu akunoonya era nkwetaaga njagala kukolako pozona yani yakaaba nga yakabira ku TV aliwa bamuyitaani oyo omwana muwala aliwa oyo yakabira ku TV n'omusirisa n'omugamba munaye toddamu kukaaba biki Rape nkutumiddeko MC zamwe nansana nkutumiddeko rape yonna woolinze okwagala ogambye era bino munjukiza kuba wakitegeera nti andi munda nze mwagalako kimu kayimba ki Cheza kayimba ki kayimba kakyeza okamanyi Simon kamanyi jakantera yakacheza jakantera yemabegero nkalala yakacheza mugundi wange nga simanyi kayimba kacheza yakakubye ddi saagala baneze nze siina kira kyemwagala nga bw'olaba munnange olina mwagalako maaso ono mwagalako kayimba kacheza rape n'amaaso agalina nono mwagalako kayimba rape nze nabyakola binyumira nebyayogera byagala kayimba kacheza bw'onookawulira ndowooza ke banako n'ogamba nga kakuyingiza na ku stage webale nnyo rape yakayimbye atujja kubagamba nkunoonya emusiza mwe nasana nkunoonya rape naawe nkunoonya munoonya oba yannoonye kubibira akoleko kimu munoonya bannoonye tujja kuba tubagamba nti mwenna Ssekukkulu ey'emirembe bannange omujja gubabeerere gwa tubaagala nga butuli balamu. Merry Christmas and a prosperous New Year. Tuli mu 2020 kalenda yaweddeyo ddaka tuli gambye nagabaze nabivuddeko ddiibyo tetulina mu 2024 gwokyali mu 2023. bye bye.